kojja wange ate deputy Kangaawo Mwami David Muzanganda, Speaker w'essaza lyaffe, abaami n'abakyala abali wano mbalamusizza. Erinnya Nsubuga Sulayiti, nzaalibwa Bukeeka awo mu Muluka Bukeeka Eggombolola Katikamu constituency entwala mu Bukeeka yetwala n'ekitundu kino ya Katikamu South district eyawamu Luweero. Ndi musanyufu olwaleero okubeera mu maaso gammwe wano, naye njagadde nsooke ntangaazeemu ku kyenva okwogera kati nti kojja wange Lule Muzanganda mwami wa Lugave ate mmange mukyala wa Lugave, so abeera kojjange. Ntambudde n'abaami n'omuzaana Bassaabasajja atudde asembayo awo bamuyita Mwami Sonko, amuddiridde ye Mwamizi wa Lameka, naali obuuyi buno ye mukyala Expedito Mukasa. Speaker ategeezezza nti waliwo ebitabeerawo bulijjo, abantu abo bwe ntambula nabo, n'olwokuba nti ndi musajja Muganda era ayagala Obuganda, eri TV yaffe eya BBS Terefayina ne munnamawulire omulala owokubiri yasaka amawulire oba oliawo ensonga entuuse eno, asaka amawulire ga Paalamenti, bamuyita Sekanja Komatiya. Okuva lwe nafuna ekirowoozo ekisaba nkulemberemu abantu ba Katikamu South okugenda mu Paalamenti ya Uganda, ndowooza ebintu bingi ebimu nembisheyalinga n'abantu mikwano gyange, naye ndowooza nnyo nti tolina kyoyinza kukola nga tomanyi gy'ova. Omuntu yenna ng'oyina gy'ova oyina okuba nga w'okulembeza. Olw'okuba nti nze Nsubuga Sulayiti kitegeeza ndi musajja Muganda. Ekyo kyokka kimala nti siina gwe nasasula nfuuka Omuganda. Ekyokubiri nti okufuuka Omuganda nina abazadde abanzaala abayina we batuula ku kyalo Bukeeka. Kyenava ndowooza nti kitange ne mmange mukunzaala banzaalira ku kyalo Bukeeka. Bwe nali noonya kampeni yange oba miitingi yange ey'abantu abakuŋŋaanidde awamu nga mu lukiiko luno mwe nfunye omukisa okwogerera, nagitandikira Bukeeka. Wenzizizzaako ndi wano ewaffe ku ssaza. Lwaki ndi wano? Nina byendaba ebitatambula bulungi, era ng'oggyeko okubategeeza ensonga endeese, njagala buli ali wano otegeeze mulirwanaawo nti bw'onooba tokoze kisoboka Buganda teriiwo. Ani ayina okulwanirira Buganda? Yenze Nsubuga Sulayiti, ye Mwami Muzanganda David, ninawo omukyala awo kuba nze mpasa Banjovu, mukyala Nasanga. Ffe tulina okulwanirira ki? Ffe tulina okulwanirira Buganda ng'oggyeko abantu abalala bonna. Naye bwe tunaabanga
tetufuddeeyo eggwanga teririiwo. Ekyokulabirako nti wano wokka mu Central Region ffe tukola ekikolwa kiwandiise ekyobugunjufu nti buli muntu tumukwata nga bwazze ne tutambula naye bulungi, era kyekyandibadde ekirungi. Ne bwe tuba nti tumaze okukwata obulungi abantu baffe ate ne tubakkiriza nga ffe nnyini ffe be twagala tutume bakole ku nsonga zaffe, bwe bunaakeera enkya Buganda kokasi ng'ejjuddemu amannya ge mutegeera obulungi, ani anaatuusa ensonga zaffe? Nze nno kye navudde nvaayo gye ntambulira njogera ebigambo ebifaanana bwe bityo, abamu ne beebuuza omusajja ono wa pate ki? Ndi musajja w'NRM, akkaanya n'ebyenRM ebirungi, avumirira ebyenRM ebitatambula ki, naye mu nkwata y'okutwala ebitundu byaffe mu maaso tekiriiko kala nti ono w'NRM, ono wa NUP, ono wa FDC. Ebitundu byaffe bw'oba ogenze ku petrol station abavuga emmotoka okunywa amafuta tegali mu kala. Bw'ogula kiro ya sukaali teyawulamu nti ono wa kibiina gundi, ono wa kibiina gundi. Ffenna tukwasaganyibwa oba tunyigirizibwa bwe kuba kufunamu tufunamu nga tufunamu kyenkanyi. Ki kyensaba bakadde bange obw'ekitiibwa Kangaawo? Nyinza oba nze nsoose ku mulundi guno okujja gye muli, n'abalala bakyajja, naye nsaba mubeere nga mutuluŋŋamya bulungi. Nsaba nti bwe tuba nga tuli bakusindika bakulembeze twekenneenye nti ono bw'anaaba yeetisse ensonga yaffe ey'essaza, ensonga ya Buganda, kuba kati mulimu n'abatandise okutya okwogera nti Baganda, nga bw'okyogera obusosoze mu mawanga, so nga ate yasasula kubeera Musoga, kubeera Mutoolo, kubeera Muganda, kubeera Munyolo. Kubanga ne mu gavumenti yaffe ya Ssaabasajja abatali Baganda bakola ki? Mwebali. Naye tumanye nti betukolagana nabo bwe tunaabako kye twetaaga nga Buganda kijja kutuuka mu Uganda eyawamu. Nsubuga Sulayiti nkakasa bulungi munaaba mu ntumi 2026 nja kusobola okuweereza bulungi ekitundu kino. Oyinza okugamba nti olwaleero lwaki lwosoose okujja wano? Nze nzize wano emirundi mingi, era mu nsonda awo obukulembeze nga naakatandika okukola baali bampawo eka ziringa eka 4 nga nnimirako n'abavubuka b'essaza. Nekyenyinza okugamba tewali yatugoba, twalekerawo obulekezi olw'emirimu egy'enjawulo. Ntandika okuweereza Mmengo mu 2009 nga ndi mu Kyambogo University, nga ndi Wankoba Zambogo, mpaka n'olwaleero nkola emirimu egy'enjawulo mu gavumenti yaffe eya Ssaabasajja. Nkakasa bulungi nti sigenda kutandika butandisi, ngenda kubanga nnyongerezaako kweja emirimu emitono oba emingi gye naakakola. Nkakasa bulungi njasobola okukola ki? Okubanga nnyongerezaako. Bwe nabadde nzija olunaku lwaleero, kubanga buli w'ogenda olina okusooka okumanya gy'ogenda ki ky'oyinza okugenda oyambeko, kubanga Buganda tukola mirimu gya bwannakyewa. Sisuubira nti waliwo azze wano nga bamuweereza amafuta. Buli omu yeewaayo obudde bwe n'ajja aweereze Buganda. Ogwo nno omutima mulungi. Naye nategeezebwako kuba nina gye ntambula eyo wamu ne Kangaawo
nsaba okubategeeza entebe ya sipiika nzize nayo mu kaashi. Nzize n'emitwalo 3 era gye naalisabye omuwanika simumanyi, manyika ngaawo deputy we ne sipiika, naye omuwanika w'essaza nsaba akima emitwalo 3. Okay. Nja kusaba emitwalo egyo 3 nsaba giyambeko okufuna entebe ya sipiika. Ekyokubiri, mbadde nsaba olukiiko luno lunzikirize buli lwe lunaatuulanga nyambeko ku byokulya. Ekyo mbadde njagala nnyo kitandike nga temunabona kumpeereza mu Paalamenti. Nsubuga Sulayiti nasoma obusomesa mbuyinamu diguli. Diguli eyo ye Makerere eri mu Geography Economics. Nsubuga Sulayiti olw'okuba nti na majoringa mu Economics ku diguli yange ey'obusomesa naddayo nenfuna diguli ey'okubiri mu busuubuzi. Olwaleero ndi musajja omusuubuzi, nfulumya ebintu ebweru w'eggwanga n'okuyingiza ebintu mu ggwanga. Nfulumya ekirime eky'emmwanyi, nfulumya ovacado, ennaanansi n'entangawuzi. Nnyingiza mu ggwanga omuceere ogwa TZ n'ogwa Basmati okuva e India. TZ mujja mu Tanzania ogwa TZ 11 ogwa super. Nsubuga Sulayiti ndi musajja mulunzi, nunda enkoko n'ente. Essaawa eno ku kyalo kwenva e Bukeeka ninayo enkoko eziwera ddala 1,000. Abantu bangi babadde bajja, abaasooka n'abajja essaawa eno bajja ne bagaba bye bagabye mulaba. Naye nze bwe natunudde mu kitundu kyaffe nga twetaaga okulaba ntukulaakulanya ebitundu byaffe. Ebitundu byaffe tetujja kusobola kubanga twesalirawo okujjako nga tusobola okubanga amaka tusobola okugalabirira bulungi. Nti bw'onooba weetaaga fiizi z'omwana, weetaaga emmere, nga toweetaaga kukubira Nsubuga simu ng'osobola obyekolerako. Pulojekiti nnyingi ezizze gye muli naye ng'abamu bazikolako bitundu. Nasobodde okwogerako ne gavumenti ne mbagamba nti Luweero ekonsidaringibwanga Mekka ya Uganda, naye ndi musajja musiraamu, nze ndaba muvuma ffe abasiraamu. Luweero tefaananga bweyina kufaanana. Nenfuna omukisa nenkwataga ne kampani z'enkoko ezibuzaaza n'ezikola emmere. Pulogulaamu ki gye njagala otambula nayo? Biyingi nti ndi musomesa, tosobola kusomesa oba mu marketing n'otunda kajuyisi nga tomanyi tesiti yaako. N'obaga nti kajuyisi ako kawooma nnyo naye nga gwe tokola ki? Tokanywangako. Kyenavudde ngamba nti nga ngenda okusomesa abantu enkoko, nze kansooke nzirunde. Enkoko nina akatale kaazo,
nina obujjanjabi bwazo kubanga buli ggombolola ya Uganda erina omusawo asasulwa ssente z'omuyiwa omusolo ng'alina kujja kujjanjaba ebisolo byammwe byonna ku bwereere, naye abantu abasinga information eyo tebagirina. Kyenava njogera ne district nimbagamba nti bwe muba mukkiriza mutandikire wange. Natandise n'enkoko za nnyama. Enkoko z'ennyama buli nnaku 28 ze wiiki 4 oba ofulumizza enkoko. Singa obeera oziriisizza bulungi era mu budde osobola okukola ki? Okufuna ssente. Kyenavudde njagala okujja okuyambako abo abalunda enkoko, abo abaagala okulunda enkoko, nga mbafunira obukoko, mbafunira emmere era nga mbafunira n'akatale. Naye ng'ekyakatale ako saagala ate nzijje mbeere ng'ate nzize kunyigiriza bantu. Tuli mu free market economy. Singa nzija n'akatale nga mugamba nti enkoko ya mutwalo nga gw'olina aw'ogumu 2 oba enkoko ya gumu 2 nga gw'olina aw'ogumu ekitundu, gikole ki? Twala aw'ogumu eki? Ow'ogumu ekitundu. Tusobole okulaba nti bwe muba muyambiddwako mu mbeera eyo tujja sobola okwejja mu bwavu. Yenjawulo eriwo nti saagala kujja olwaleero nkwate oba 20,000 oba 2,000 nga ebazze batujooga. Buli wentambulira nina kyentegeeza abantu nti abaasooka baatugabiranga 5,500 era ne badda ne ku leediyo ne beewaana nti bo obululu obwabwe bakola ki? Bagula bugule. Abaddako wakati awo era ne bongera otusala ebbeeyi ne badda mu butebu bwo n'amasepiti, so nga ne sepiti enjeera eto ena kyogenda giriiramu. Kati essaawa eno betuvuganya nabo sipiika ne Kangaawo bagaba miira gy'amatooke mu buveera. Ddala tunakola tutya okulaakulanya ebitundu byaffe ng'oli bw'abazza okusaba akalulu bw'akubalamu alaba oli mu kujja mu miira gy'amatooke mu kavi sinankota, olaba wagula amatooke eminwe ne bateeka mu buveera ne bagabira abantu. Katugambe nti olina fridge awaka ate nga bebatono nnyo mu kyalo kyaffe eno, bw'oba oteresa emyero giyinza kukola bbanga ki? Kale nno kyenavudde nzija tutandike. Kyenavudde nzija ne ttiimu ey'abantu bano, naye akulemberamu kampeyini zaffe gwe ninanga chairman Haji Abudu Nadduli, tuba tulina okuba naye wano, naye alina meeting e Kampala era abatumidde nnyo. Mbasaba munzikirize ebisinga tujja kubyogerera eyo, naye mu ntambula gye ntambula sisuubiza, nina kyenjogedde nga kiringa kisuubizo. Bwe ngamba nti buli meeting nja kuyambangako ku byokulya ate ng'olire meeting weeri, nsaba munzikirize nabo ndekewo 10,000 ku byokulya bya leero. Mbasaba tubeere nga tukolera wamu, mbasaba tukolaganire wamu era tuli mabega wammwe buli nteekateeka yonna. Kangaawo n'olukiiko lwo, nze Nsubuga Sulayiti nkakasa bulungi nti nga bwenzize nkolagana bulungi ne Buganda, bwenkolagana bulungi n'essaza era wendi bwembanga neetaagisiddwa, bwembanga sifunye mawulire mangu ne bantegeeza Oweekitiibwa Kangaawo nja kubeerawo. Erinnya Nsubuga Sulayiti, Ssaabasajja Kabaka awangaale.
tweyanziza nnyo tweyanzidde Sulayiti n'obubaka obwotuwadde saba tumwongereko omukalo olw'okubeera kyadde eno ate nga waliyo omwana omukulu katusabe ssemukazi waffe saba omukubiriza w'olukiiko weebale nnyo weebalire ddala n'otuleetera abagenyi bato baffe saba omwami Nsubuga mu bulemeezi buno nze mwana wa Kabaka omukulu era abantu bonna abalimu baba bato bange nze mbakumakuma wano wozze ge maka g'ebulemeezi amakulu agagatta eggombolo 15 era abaami abo be bano boolaba wano bulemeezi olwo aba aweddeyo nga tuzze okwogera ku nsonga zaffe ez'Obwakabaka n'ensonga z'abantu baffe mu bulemeezi wano. Enju eno bagiyita kasusse omumiro. Olwo nno olugero lw'Abaganda luga nti akasusse omumiro tekabalwa. Kasa kayita mu mumiro ne kagenda wansi tekabalwa. Twagala okwaniriza ennyo ne bw'oyise nabo. Mu Buganda tugamba nti awali ekkovu n'essonko. Bw'olanga erinnya eryo nti sonko baba bategeeza nti waliwo ekkovu eribeera okumpi awo. Awali ekkovu n'essonko weribeera mwamiziwa ate ne mukyala mu bisigala bye ebimu nga bwe byali mu January paka mu December nti Obwakabaka bwetefutefu okutambula nabo bonna abawakabaka n'Obwakabaka ekitiibwa ffe tetuli bannabyabufuzi era mu bawangalidde bulemeezi wano bangi beebuuza bagaa naye gwe kangaawo ddala oli ludda wa nga tetukutegeera bulungi ne bagaa nti nze ndi mwana wa Kabaka mukulu omwana agatta ab'enzikiriza ez'enjawulo agatta ab'ebyobufuzi ab'enjawulo abato n'abakulu abaami n'abakyala naye nga nti nsoosowaza nnyo abo abawakabaka waffe ekitiibwa era se obufunu bw'otandise okutambuliramu bw'ona obutambuliramu okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero nkakasa nti enkoko ekyensuti oba omaze okukikwatako bano bw'olaba bawuliriza nga basirise nnyo baba balinze okuwulira nti agenda kwogera ki ku nsonga z'Obwakabaka kubanga ebyobufuzi bitutagudde nnyo mu Buganda wano. Ebyobufuzi okuva mu myaka egyayita mu 66 Buganda lwe lubengo abantu kubalinnya okutuuka ku bye basuubira mu byobufuzi era bangi batera nnyo nti nze ntambulire ne Buganda naye nsaba tutambulire wamu mu bigambo tutambulire wamu ne mu bikolwa byonna nga tulaga nti Kabaka ye kitaffe mu Buganda era tuli beetefuteefu okuwangula bwe nabadde ndi Ennyenga olunaku lwa bulungi bwansi Katikkiro yagambye nti emirimu gyonna egikolebwa saba nkwebaza okukola emirimu gy'oteekeddwa okukola ebulemeezi gy'okoze olwaleero. Katikkiro yagambye nti bw'osasula school fees z'omwana n'omugulira n'engoye n'okola n'ebyawaka ani akwebaza nti tewali kubanga obuvunaanyizibwa obwo gw'oba obukoze. Naffe abaweereza ba Kabaka tukola obuvunaanyizibwa buno nga tetusuubira mpeera naye tubukola n'obunyiikivu ate n'okwagala kungi. Era se omwami Nsubuga nkwebaza okutuukiriza obuvunaanyizibwa okugulira sipiika ono entebe akoze ekimusuubirwamu nga Banna Katikamu nga omulyanako omutuufu. Ate n'otakoma ku ekyo ndabye Reverend Father Kalebu ow'eggombola Kalagala ssebo yoyo gw'olabaawo bw'oyogedde ku kyokulya okutuukira kuki ndabye yasinze okukulemberamu okugamba nti weewaawo manyi ng'oggyeko abambala entalabuusi abambala emidaali n'ebirala mu buli ssaala basabira emmere otuwa emmere yaffe kati bw'oyogedde ku mmere n'ey'olwaleero nakatiza nti essaala gye yasabye etuukiridde. Sabo twagala okwebaza olw'ebyo byonna by'otukoledde wano ng'essaza Bulemeezi ekyoga nti otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo mbadde nzira mu bigambo bya Katikkiro kuba si buli omuntu obuvunaanyizibwa abutuukiriza nga wateekeddwa obutuukiriza. Sabo twagala okwebaza ennyo
naye n'okubeera ekyokulabirako mu bikolwa bw'osalawo n'oga nti musomesa oli musomesa munnaffe ssebo era n'oga nti ndi mulunzi abantu bandabireko ebintu ebyenjawulo mu bikolwa ne mu bigambo tujja kukwagaliza ssebo emirembe ate komaze okwogera n'abaami ba Kabaka bano liri eddoboozi bajjajjaffe libatandikirawo nti bweyogera n'abaami bunagenda okuziba nga bulemeeza ono yonna erinnya lya Sulayiti Nsubuga libunye nga limanyiddwa kubanga eggombolo okuva ddala eŋŋoma okutuuka bangamba ngoma kati eno njogeraani okutuuka ezziroobwe ne makulubita ne kamira eddoboozi no lijja kuba ssebo nga limaze okutuuka obulungi. Tukwagaliza mirembe ssebo mu nteekateeka zonna, tukwagaliza obunyiikivu, naye mu kuvuganya nsaba tujjukire nti ffenna tuli baana ba Kabaka ate ffenna tuli balya nnaka. Oluvannyuma lwa byonna tusiga tuli baana bandeemu, tuleme kuyulika nnyo mu byobufuzi. Nja kwagaliza emirembe ssebo Ssaabasajja Kabaka wangaali. Mwagala kweyongerayo tusaba tukirizibwa olukiiko n'olugendo. Kansabe Erinnya Nsubuga Sulayiti, nzaalibwa Bukeeka mu Muluka Bukeeka Gombola Katikamu. Olwaleero nkedde kukiikako mbuga wano ku ssaza lyaffe erya Bulemeezi Bbowa okuyanjulayo ensonga yange, okusaba emikisa eri obukulembeze obw'eggwanga lyenvaamu ndi musajja muganda. Kuba bw'oyogera Nsubuga Sulayiti kitegeeza neddira mmamba era ndi muganda. Ensonga endeese okutegeeza olukiiko olw'essaza oba obukulembeze bw'essaza nti nzija okubakulembera nga nsaba buwagizi bwabwe ngende mu Paalamenti ya Uganda 2026. Kibi nnyo okuba nti buli kyokola ate otandikira walala n'oleka ababo. Nasalawo ne ntandikira ku kyalo okwenzaalwa. Olwaleero nzize embuga mbe nga nsimbudde okulaba nti nkola enteekateeka zonna ezintwala mu Paalamenti ya Uganda 2026. Lwaki njagadde tandikira wano? Buli muntu yenna ayina gy'ava. Abava mu Busoga, abava Mbale, abava mu Western, nti waliwo kye bayita Parliamentary Caucus oba kiwandiise akabondo. Caucus yaffe eya Buganda twetaagamu abantu abalumirirwa Buganda, nga nalabye nti olw'okuba mbadde enkolagana bulungi ne Buganda nga sikolagana kukabula nga ndi Muganda, nga ndaba nti nja kusobola bulungi okuteeseza ekitundu kya Buganda okulaba nti kitwala mu maaso singa naaba nfunye omukisa ogenda mu Paalamenti ya Uganda. Abantu bangi bajja basaba akalulu, buli omu ajja ayina ensonga ye era ensonga ez'enjawulo oba olyawo ezitafaanagana. Naye lwaki nze njagadde nzije n'enteekateeka eyange nti abantu buli omu akaaba bwavu, naye n'omubuuza ki ky'otunda, ekyamazima nga tasobola kweyamba kulaba nti abaako kyatunda. Kyenavudde nzija ne pulojekiti y'enkoko, ng'enkoko ezo natandise na nkoko za nnyama. Enkoko z'ennyama nga zijja kutuyamba nnyo kuba zikulya mu bbanga ettono ate akatale kanene, kubanga buli nnaku 28 ze wiiki 4 obeera omaze okufuna akatale k'enkoko, nti ne bw'oba wafunye akuwola emmere, akuwa obukoko, akuyambisayo akaseera konna okulaba nti enkoko zitambula bulungi mu wiiki 4 oba omusasudde. Omukulembeze omulungi alina kuba kyakulabirako. Kyenava ntandika nze kennyini babe nga bandabirako, era nayagadde okulaba nti mbayambako ku pulogulamu y'enkoko eyo, nga mbafunira emmere, mbafunira akatale n'obukoko. Twakwataganyire ne kampani nga kyenneetaaza Banna Katikamu kiri kimu, kufuna biyumba. Atalina kiyumba okukola guruupu bantu 5 tube nga twejja mu Mubwavu, ng'enteekateeka ezo oba enteekateeka eyo tegenda kulinda kunnonda, etandikirawo mbagirawo.
kyensaba kiki era ekimdeese ku ssaza eno kutegeeza essaza kuba ffe nga gavumenti ya Buganda tuyina obukulembeze mu buli kitundu bategeeze abantu baffe ate enteekateeka si y'Abaganda bokka kubanga Buganda erimu baki Baganda bokka erimu amawanga amalala erimu buli nzikiriza yonna tube nga tugattira wamu amaanyi tube nga tutwala ebitundu byaffe mu maaso.